kumakya. Abaana b'omugenzi, bammemba ba paalamenti mwenna abali wano, bassebo ne bannyabo mwenna abakungubazi abali wano, mwekubireko mu ngalo. Amannya gange nze Lutamaguzi Ssemakula Pawulo Kasana. Ndi mubaka wa paalamenti akiikirira Nakaseke South, ng'ate mu paalamenti ya Uganda ntuula kakiiko nga vice chairperson akakiiko ke bayita Paka Local Government, ng'obuvunaanyizibwa obwo bwampeerwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muganda wange Mukiibi ne banno neyama ngenda kutuusa eddoboozi nawe muganda wange Ssemwogerere mu paalamenti yaffe ya Uganda, olw'ekyo kye musabye inshallah Allah nga ye mubeezi wange. Ebigambo byange bigenda kuba bitono nnyo. Nzize okusiibula muganda wange mukwano gwange omugenzi Pawulo Katolu Bwama. Ekindeese wano, Kato abadde mukwano gwange nnyo naye nga kyensinga okumwagalako kiri kimu, Katonga akubuulira ekiri ku mutima gwe nga teyeekweka. Nga bwe gaba mazima agakola ki? Agakubuulira oba omukyawa n'omukyawa. Emabegako awo twali ne Muhammad Nsereko oyo ne tugende e Vatikano ne Katolu Bwama. Bwe twagenda e Vatikano eyo, Kato ne mugamba nti nze ni musajja Mukatuliki, n'agamba nti nange bwe ndi. Ne bwe baakomawo ebifaananyi ne bikuba ng'omusumba bw'abadde ayogedde, ebifaananyi social media nejjula nti Katolu Bwama ne Muhammad Nsereko bambadde empale nnyimpi bali eri mu kulya ssente, bo babonaabona abalonzi. Nenkubira Katolu Bwama nga ebifaananyi byammwe obiraba, naye Nsereko nga bijjule n'agamba abalonzi toli bakusa era toli bakolera kirungi, ne bakola ki? Ne basiima. Ne mugamba ssebo mukama wange kankomaawo. Ekisinze nze ndi musajja Mukatuliki, Bayibuli egamba Katonda kwagala. God is love. Ffe Abakatuliki tusoma Bayibuli yaffe egamba nti Omwoyo Omutukuvu alina ebibala bina oba fruits. Egamba patience, bwe bugumiikiriza, love, okwagala, forgiveness, okusonyiwa, ekisembayo kisebu oli musumba. Kakati bwe tubeera ku nsi tubeerako kiseera kitono nnyo, era tewaliiwo muntu yenna gwe tulinanga kusalira musango. Twalibadde nga tumanya mu nsi tukola ebirungi n'ebibi, era ffenna ne Bayibuli etugamba mu nsi muno tewaliiwo mutuukirivu, kubanga ffenna eyeerimba nti mutuukirivu afuula Mukama waffe Yesu omulimba. Yensonga lwaki mulaba tugenda ne tufuna okusonyibwa. N'olwekyo ffe tuzze wano, naye ate newakubadde tuzze okwerekera muganda waffe Katolu Bwama, tulina okusoomozebwa okw'amaanyi ennyo mwenna abali wano kwe twolekedde, kwe kw'omulabe Setaani eyajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Akagambo Setaani ako kasooka okasazeemu, gw'olowooza ani eyajja okubba, okutta n'okuzikiriza? Ebyo tubibuulira bantu beebeereramu, kubanga ennaku zino ensi etusobedde, abantu baffe batambula bakiibakiiba. Kizibu okusanga omuntu atambula straight nga Lutamaguzi. Sebo netegereza muganda emukiri, buli omu atambula akiibakiiba bw'ati. Tomanyi obadde eno obadde eno obadde eri. Bw'alaba atunuddeko bw'oti n'aweta omulundi gumu, n'obuuza gwe mbadde ntambula naye alazeewa. Kubanga ensi abakiibikiibi, buli omu atambula akiibakiiba. Yensonga lwaki mulaba n'ensi yaffe Buganda eweddewo. Kato tugenda muziika mu ttaka si mu ggulu.
naye abantu babasengula amaloboozi buli omu gw'ogamba abaaye abantu nga babasengula ensi yaffe ng'eggwawo buli omu asirise nti azirinda boolwange tawa musibe ki. Njagala mumbuulire mwenna abali wano tulina abantu bangi abalina amaloboozi abalina ebifo eby'obuvunaanyizibwa naye mumbuulireyo abantu aboogera wano kusengula abantu ffenna we tuli. Amaloboozi matono nnyo kubanga ennaku zino omulembe gwa kulya. Buli kye balaba kulya, okulowooza kulya, eby'omu maaso kulya, naye mbalayirira nga mwakamala okulya ebya sitaani eyajja okubba okutta n'okuzikiriza mazima nammwe agenda kumala abalye. Kubanga mutambulira mu nsi ey'abakiibikiibi. Ennaku zino njagala kugamba abasika abagenda okusikira muganda wange Katolu Bwama ensi eweddemu ensa. Ennaku zino omusika baba tebannakuziika ng'abamu batandise okulowooza banaatunda ebintu byo by'otuyanidde. Ffe tubeereeyo mu byalo abasika kye basooka okulowooza ennaku zino batunda n'ettaka ly'ebijja. Nakabo baafa totubuulira batuweemu ke batuwa twagala kagwirawo mbuulira basajja bano baafa. Naye abantu ne basigala nga bakiraba nnomo kubanga kati ensi eweddemu omunnyo. Ensi eweddemu ensa. Ndabye omusumba wano agamba nti ababaka ba palamenti simanyi mwe mutambula muli bannanfuusi. Yes, nze kyali kyangoba mu kereziya mukiwulire ndi musajja mu katuliki. Twagendanga mu kereziya nga mbulira faaza asooka kugamba katusabira abakulembeze tusabira pulezidenti waffe awangaale nnyo omukama amukume. Ne mubuuza owaayo ogamba kifaaza abantu babonabona gwe. Naye nga wasabira waliwo abaana ba Nuupu abawambibwa, waliwo abantu baffe abattibwa ne muganda efaaza. Neffe kituluma nnyo okutandikanga okugamba nti tusabire ku bakulembeze bano ate abatuviirako okukola ki okubonaabona. N'olwekyo tuzze okusiibula muganda waffe. Tukimanyi nti abamutaddeko omusango bamuteereddeko omusango gwa bwerere kubanga Katonda yasala omusango. Ffe ng'abaana b'abantu tetulina kusalanga musango wabula tulina okubeerangawo nga twegayirira Katonda ng'era tukola ebyo ebituufu ebirina okukola ki okukolebwa mu budde bwabyo. Nga njagala kumaliriza ssebo mukama wange muganda wange Mukiibi Buganda ttaka mukola ku leediyo ne bannammwe naye amaloboozi gammwe matono. Amaloboozi gammwe matono kubanga abasinga mutya naye mwe munaayimirirawo ffenna ne tuyimirira nti Buganda ttaka. Buganda ttaka batuzaalira ku ttaka batuziika mu ttaka ebirungi byonna tubikolera ku ttaka n'obwakabaka ttaka. Ne munaabanga mutaddewo eddoboozi eryawamu naffe nga tuli mu palamenti kubanga ffe tuli mu palamenti tuli bamalayika. Buli muntu avaayo akuba mubaka wa palamenti. Palamenti enemesezza neyalema okuzaala mukazi we neyeekwasa palamenti. Palamenti yenenemesezza mukazi wange tazaala. Leero ffe twayingira mu palamenti ne tuzza omusango. N'olwekyo njagala kumaliriza nga mbasaba bino wammanga ssebo mukama wange. Tukimanyi nti tulina okusoomoozebwa kunene nnyo naye omuganda agamba agali awamu naye nga mannyo amalibu ne bwogagatta awamu tegaluma nnyama. Neyanzizza nnyo awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi. Endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo. Ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ezowammanga. Abakozi ba biodigester tanks bakutegeeza nti wobanga oli awantu webafunda
obanga oyagala kukyusaamuko ufune ku biriwo ebipya luli twayinanga septic tanks ng'olina okusima ate olina ozinuunamu ekintu kye biodigester tanks tozinuunamu bateekamu ekirungo ekikuba obukyafu obugendayo amazzi ne gavaamu ne gayingira mu ttaka so biodigester tanks y'engeri ennyangu essaawa zino ey'okukekkereza ate n'okwanguya obudde so kale bakubye ku namba yaabwe ey'essimu ebisingawo bitegeere awo nga tuvuddeyo tulina banafu aba Rosemary Beddings abatunda bya mu kisenge genda ekasubi bw'otuka ekasubi tokkirira ng'agenda mu kikoni ekizimbe kita Princess Complex batunda bya mu kisenge okuva ku bulangiti masuuka piro towels n'ebirala bingi nnyo byonna by'okozesa mu kisenge babirina kale agendawo obeere ng'ate nabyo byefunira Rosemary Beddings abasangibwa Kabalagala nga ku Tripati mazima mall wansi awo ogenda okubasanga abakutegeeza nti gweyagala engoye z'abaana okuva ku lunaku olumu paka ku myaka 12 makeup w'abakyala ayagala ebyokuzanyisa by'abaana ayagala gomesi ziri original n'ebirala bingi nnyo babirina kale enamba y'essimu eyo gy'oba okubako